nga tonnaba ku investinga Uganda. Uganda ina bakameme bayo. Bakamenyo. Batali Victor Kamenyo. Ina bakameme bayo. Abamanyi ebintu bwe bikola ki? Bwe bitambula. Bwe byoperate. Abayindi abo balaba n'Abasomali. Njagala otandikire ku Jinja Road wansi. Ogendere ddala paka ku Mabirizi complex. Wakati awo wonna. Restaurant zonna ezisinga eziriwo z'abantu bagwira. Bannayuganda tebaziriimu. Omanye ensonga lwaki? Ffe bwe tubeera tuinvestinga tetunoonya kumanya muntu ki gwe investingira era ani agenda okungulako. Era budde ki? Era kakati bannayuganda balimu emitendera ena. Kamba yambe nje bamenyere ali mu kuinvestinga kimuyambeko. Omuyindi Omusomali eyakola restaurant ku Kampala Road yakimanyi bulungi nnyo nti omutendera okuva ku myaka 18 paka ku 33 bana abantu bangu nnyo tebalina nkwaso ya ssente zibayita mbuyisi nezikirira kati mu demographic gundi trends Omusomali na concentrate ngaawo era bwotuuka mu restaurants zino abantu abalyamu emmere bantu bali between 18 to 35. Kizibu nnyo okusanga omuntu ow'emyaka 65 ng'atudde mu restaurant eyo alya emmere. Kizibu ddala. Omanyi lwaki? Y'Omusomali bwe yali ainvestinga yalowooza bulungi nnyo era n'amanya omuntu gw'ateeramu ssente. Kati okusooka eggwanga Uganda ly'eggwanga erisinza abavubuka olwaleero mu Africa ettundutundu eddene eryabaki? Ery'abavubuka. Ate nga be bantu abawaayo ssente amangu. Abavubuka abaffe bano balina n'emize emibi nga bw'oba ogitaddemu ssente tebasobola zisigaza. Lema kwesaasira na kubasasiraga ate nze bwe naaziteekamu bw'otaaziteekayo ffe tujja ziteekayo era tuzirye. Kubanga emyaka egyo omuntu ow'emyaka 25 ne bw'omuweereza akakadde okawa wiiki egi nga kaweddewo waba tewali atamanyi tatomerangako tayitangako mu bizibu ensi tennaba namukwatamu talina kyamanyi. Buli z'omuwa abazadde abalina abaana mu beegendereze. Buli ssente z'omuwa nga ali in between those years. Sente zimuyitamu buki? Buyise. Between 35 to 55 abantu abo babeera bamaze okutomerako era ensi baba bamaze ogikola ki? Ogiraba. Bagenda mpola but eventually era baziwaayo. Asooka n'aholdinga kaseera katono nnyo ne zimala ne zimuyitamu ne zikola ki? Ne zigenda. Between 55 paka eri gye tufiira 87 mmeka abo tebata. Era omuntu ainvestinga ng'abo b'otajetinze beera mwegendereza. Bw'oba bw'olumbye investment esobola okubeerawo emyaka 7 8 9 10 nga teryaguze. Kati emyaka emituufu egy'okuteekamu investment yo n'otajetinga ssente n'ozifuna mangu be baana bano. Era be basinza okuyimirizawo ze tuyita quick service restaurants oba ze bayita fast food restaurants. Abaana bano oba ettundutundu lino ly'eggambye 18 to 35 be basinza ogibeezaawo. Ne bw'aba talina ssente ow'ebulaaya amuweerezaayo 7 n'agenda n'agula ekikoko kye n'akikola ki? N'akirya. Kakati bwe tubeera tuinvestinga abantu b'ebulaaya ensobi gye tukola ffe tetumanyi bantu be tuzimbira. Obuuza omuntu ozimba ennyumba z'abapangisa naye ozimbira ani? Ndi Kasenge. Ani anaasula e Kasenge? Omanyi we bagamba mbunzimbaawo just awo bannayimba bonna balina ennyumba z'abapangisa abaffe. Mulimu kutukwasizaako eggwanga tulijja wano weriri tulitwale walala oba tukole ebya bulijjo libeeraawo emyaka 67. Naye bannaffe bano abali e Bulaaya mulimu abatonotono abavumu abeevaamu ne bagamba ffe tulina okukola ebintu eby'enjawulo. Kkiriza ozimbe quality investment erewo okupiikinga ne bw'enaapiikinga ogiryemu ebbanga ki? Panvu ddene okusinga lw'onaagizimba leero omwezi ogujja bagiyingire ogiryemu omwaka gumu ate ogimenyozzeewo nki? Endala. N'olw'ensonga eyo bannabulaaya nga tetunaba ku investinga Uganda kintu kyonna tusooke tukole research ku businesses. Tukole in fact bwe kiba kyetaaga omuntu musasula omugambe nkwetaaza emyezi egi njagala oveeyo ne report ombuulire transport industry e Uganda eyimiridde etya. Abantu baffe bano nabagamba ebitundutundu 85 ku buli 100 emmotoka ezijja ebintu ebiva e Mombasa okujja e Uganda z'Abannakenya si z'Abannayuganda. That is transport industry. Mwani yabagamba ng'obugagga ne ssente n'okubeera obulungi mu bulamu n'okubaako engeri gye tukyusa obulamu bwaffe ssente zaffe zonna zirina kubeera mu ttaka. Ate nga nagambye mu factors of production fact ey'okuna eyo ebadde ettaka tuli mu ginookinga off. Olwaleero Elon Musk ali mu kifo kya 2
yamaze okusesetula Bill Gates n'amujja mu kifo ekyokubiri mubasinga obugaga Bloomberg last week actually bamaze okumuteeka SP500 bamaze okumuteekawo nga Tesla emaze okuhitinga target yayo ey'emitwalo 3 mu shares IOP yayo initial public good offering yamaze okuhitinga emitwalo emeka 3 kati mbuuza mu bugagga bwe balistinzeeko ng'ayina ettaka lyonna we yaguze nti ayinayo eka 208 era mu ttaka talina wayina square mile mu kayunga eyo wa mimityana eyo mu mubende teri bannaffe bano simanyi yabaguza mindset nti buli kintu kyonna ekiteekwa okukolebwa abaana abo nze nabata simanyi era akantu kano muganda wange bw'oba okalabye kasale kaweeko munnaali mu kyombo mu buwalabu yogera ku kintu ky'okusalamu by the way kankusalemukko ekirimi okusalamu ki mukeera ku makya omujinga najja ku Facebook mbwe abagamba ekiri mu nsi n'akugamba kasalemu kashayaringe katambuze nomala okatambuza nomala nokalaba nosigala nga bw'obadde content ngono ye content gwe mulina okusharinga ye content gwe mulina okusalamu gwe mulina okuwuliriza bwe mukopola bwe muwandiika bino ebyange Ibra bino nkugamba mazima olina okutunuulira ensi gy'eva ne gyeraga olwaleero bwe ntunuulira ensi yaffe eno bweri tekinnewunyisa nti vidiyo eno omuntu bw'amala ogibikkula bw'ati n'awulira bino byenjogera ng'agisazaamu ngadduka mangu nnyo agenda ku mukutu omulala oguddako ng'asangayo munnaffe ali mu kkuba ekikopo ng'alina baawemula baavuma bubi nnyo emitwalo 15 ayimiriza n'emmoloka n'agasooka olindeko amugambye eki ako n'asooka ono omwana mwagalo n'akasimbula eddakiika aga bw'amala olaba ako n'agiraagira awo ekivaawo ankowe ng'amukubira Maiko oli otya nti gye tuli taata oli otya mbadde mpita ayite eno mu kiwuunya wano okuliraana gundi eno omugava wagula gwe walekawo guli ogwali omunene nagula bataata batunda wa 5 ku 10 taata ya mmeka tebagiseera no milioni 7 taata kamala okuvuga nzikuweereze ndowooza yo tugugigule ne tugigule mpamwe dakika 2 nziteekeko mpamwe dakika 2 nkuweereze kati n'obuuza omuntu ono in fact mwe mutuleetera n'okulowooza nti ssente y'omulabika munoga ku miti ate nga si kituufu bakola nkole ba omanyi obugubi obuli mu bantu bano in fact nze okumanya nkimanyi essente zaabwe nziweera ddala ekitiibwa kyovala sisobola musaba mitwalo 3 muweeki omuguzaaki ekyo kyenkuguza ekyesatu nsula ndaba so anyway njagala like tuteeke nnyo essira ku content atukulaakulanya ekyo tojja kibakaka mbasaba busabe omanyi tebakyakaka bantu by the way ensi y'okukaka yaggwawo omuntu omukubiriza bukubiriza n'omujjukiza n'omusaba kati bwe wayita ebbanga nga ajjukira wamusabako omugambe ekintu akiteeke mukola ne kimulemerera kati bw'atandika okuba emiranga ebiwoobe ng'omujjukiza so nkubiriza abantu nga mbasaba nti okuva sheeno gye yatandikira ya business mind to date nkusaba create time ku timetable yo eya Monday up to Sunday muganda wange ali e Bulaaya n'ali e Uganda creating eddakiika 3 aga because you people are busy mukola mu shifts mutambulira ku budde tewali budde bwa kwonoona creating eddakiika 3 genda buli ku video labako eddakiika 3 olunaku aga wallahi billasiti yagwe ntya ali atonde gulunes togenda kusigala kyekimu togenda kusigala kyekimu ate obanafe ababyowereza tetwasigala kyekimu okitegeera so nkusaba bana abajjega bakugamba kasalemu katambuze kaweereze neighbor bw'omala okaweereza in the end result kibaaki tewabeera kwerumya mitwe kwestressinga kutugubala mwenna kubeerawo kubuguyala kubeerawo kutunula butunuzi bwe muti so ono content wuliriza jotinga wansi rewindinga forwardinga pausinga ebintu bino biteebwe mu nkola okuva gye twatandikira mbabuuza ekibuuzo ebiseera bisinganga nkugamba nti okuva lwe watandika okulaba business mind honestly kyekikyuse mu bulamu bwo ekintu ekyo kikulu nnyo 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 tajeti yange yali okutandika okukola ebintu bino omanyi ebiseera ebisinga nze ntera nnyo okukozesa enkola yange ey'omusomo gye yatugamba nga tukola yatugamba ekintu ekyo nkikozeseza nnyo by the way mu bulamu era kibadde kinkulembera yatugamba nti abantu b'ensi eno bonna bw'obatunuulira buli muntu alimu yenna tumwetaaga mulimu abalina okulongoosa mulimu abalina okubeera mu woofiisi mulimu abalina okubeera abakulembeze baffe mulimu abalina okusala ebisubi by'ente
buli muntu alina okupiikingako side wakola ki era omusomesa oyo yajjanga mu kasoobo nnyo abali kuno nga twasoma nabo bakimanyi yajjanga atambula asooba n'agamba eyebase tozikola ki tozuukusa muleka asigale ng'akoze eki nga yeebase naga kubanga mu bantu bano muno mwennyini mu kibiina kino ayinza okuba neiba we yalina okusalira ebisubi by'ente ewuwo kati bw'onaamukoonako ojja kubulwa n'asala ebisubi ojja kunoonya asala ebisubi by'ente akubule muleka yekole ki yeebake naye omusajja oyo ekintu ekyo kye yatugamba kyatubeezanga mu kirasi ffenna nga tuli alaati n'olwensonga ebintu bino tetulina bikaka bantu ababyagala era ne babisangamu oba ensa munnange bajja gye tuli era nze njagala okwebaza sijja kugamba nti mulimu by the way bra nga sisagadde kulimba mulimu abantu abali kunonga ebigambo bino tebyabaleka kyekimu ng'era omuntu ajja nagamba njagala essaawa ezi tutuule njagala tuteme empenda mu abcd tulabe gye kiggwera ne mubeeramu n'agamba mulimu n'abalaba kubanga ogenda n'olaba nga vidiyo erabibiddwa abantu 1,000 eya business mind then ne wayitawooko ennaku ne tulabayooko vidiyo endala tugeze okwotaddeyo omuntu omulala n'ogiwa essaawa ezi eri 5,000 n'ogenda ogiraba 5,000 n'ogamba ensi eragawa naye ate seewuunya nnyo ekyo kirina gye kiva era kirina gye kikola ki gye kiraga eyo ye society mwetukola ki mwetuwangaalira ebintu ebiseera ebisinga ebifaanana bwe biti tebitera nnyo kuweebwa mulaka era abatono abajja nagamba mwana gwenkunoonyezza leero katwogeremu ntera okubagamba kino nga si kya bulijjo kijjobi